Bannakibiina ki National Unity Platform nga bakulembeddwamu Ssenkulu waakyo era avuganya ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu bakedde ku mbuga ya Buganda enkulu e Bulange Mengo gye basinkanidde Kamalabyonna Charles Peter Mayiga. Ebyokwerinda bwe bityo bibadde binywevu mu kitundu ky'e Mengo era ng'enguudo ezimu okuliraana Bulange tewabadde kidduka kyonna kikkirizibwa okuyitawo ekivuddeko ebyentambula okusannyalala so nga n'abamu ku bakedde okwetaba mu nsisinkano eno tebakkiriziddwa kutuusa bidduka byabwe so ng'era waliwo n'abagombeddwamu obwala. Nekyenyamiza nti bakadde baffe abambadde obwambazi abaana bannambi abazikulu ba kintu bambadde bwambazi uniform z'amagye ne beerabira nti nabo baganda nga ffe batukozeeko effujjo emmotoka yange bagiremesezza okuyingira era nze nvuddemu nga bagoba driver wange netula n'omupiira. Wano waliwo abantu abajjawo nga tebalina candidate bajja wano ne babagulira enjizi zonna ne bayingira. Bwe balirabye nti tebatwetaaga wano baligambye Katikkiro nti abo abagenyi bo bagambe temujja era tetwalize kubanga nolwo tugenda mu lutalo nolwo tugenda mu kufa ate nga mukimanyi ti abaana ba Buganda be bakyasinza okusibwa mu makomera be bakyasinza okuttibwa kubanga gavumenti ya Museveni teyagala kulaga Buganda nti esookera ku makya nefuna obwetwa kuba tukoye president tukoonako buli kaseera fe abamu tukuze tugenda kufa twetaagisa okulaba ng'enseene enunulwa. Ku ssaawa 4 n'ekitundu eza Kalasamayanzi akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse ku Bulange ng'ali wamu n'abakulembeze ab'ekibiina kino okubadde Ssaabawandiisi waakyo David Lewis Lubongoya, omwogezi w'ekibiina era akulira oludda oluvannyuma gavumenti mu Palamenti Joel Ssennyonyi, amyuka pulezidenti w'ekibiina mu Buganda Muhammad Mwanga Kivumbi wamu n'ababaka ab'enjawulo ssaako n'abanaakiikirira ebifo bya Palamenti ebitali bimu. Kyagulanyi bw'ati ayaniriziddwa omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke era ng'ono asoose mu kafubo ne Kamalabyonna gye bavudde okudda mu bimuli bya Bulange obadde omukolo omutongole. Akulira oludda lwa gavumenti mu Palamenti Joel Ssennyonyi asoose kuloopera Katikkiro nga bw'obaddewo abantu abalemeseddwa okutuuka mu Bulange abadde balina okwetaba mu nteekateeka eno ekireetedde obutebe obumu okusigala nga bukalu. Ono era aloopedde Kamalabyonna engeri embi akwatidde ekibiina kyabwe bendera okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi gy'ayisibwamu ng'awenja akalulu omuli n'abantu okuwuttulwa emiggo. Obutebe obubolaba obukalu abantu ababadde balina okubutuulako basibiddwa ebweru. Kyannaku abalala bakubiddwa abalala bakwatiddwa tetumanyi wawe babatutte. Tegufuukangako musango. Tubeera eyo nga tuli mu kampeyini ezaatongozebwa muze mubiraba ne batukuba tiyagaasi amasasi abantu baffe battiddwa bangi bali makomera bangi balina ebisago. Presidential flag bearer waffe ennaku zino ayambala bulletproof vest ne ballistic helmet lwa miggo gye batukubira naye gye baamukuba singa yali talina helmet eyo. Mu kwogera yakulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye Katikkiro okumaliriza omulimu gw'amasiro g'e Kasubi era n'amusiima olw'okuvangayo buli kadde n'eddoboozi erivumirira ebikyamu ebibakolebwako. Eddoboozi lirimu nkuyozaayoze olw'okumala omulimu ogw'akaweereege ne mu kiseera kye kimu omulimu ekkula ogw'okujja engalo okuzimba amasiro. Tukulabanga ng'ossa eddoboozi lyo mu kuvumirira okutulugunya n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa mu ggwanga. Tumanyi nti okikola newankubadde embeera yabannakyemalira ne weebale kubanga muvumu nakutuuzangamu maanyi. Ono aloopedde Katikkiro abantu baabwe ababuzibwawo n'okutuusa kati ssaako n'abo abali mu mikono egy'abakuumaddembe era ng'ategeezezza nti embeera eno teetaaliza na bannaddiini. Ku nsonga ekyayongedde okukwata ejjembe mu Uganda naddala wano mu Buganda ng'oggyeko okutulugunya abantu ensonga y'ekiwamba abantu egenze mu maaso nga yennyamiza abantu nga n'abakyasembyeyo okugwa mu enteta ye mwannyinaze Nambogo Sara eyawambibwa tulwakomaako twekanze nnyo okulaba nti ate kituuse ne ku bannaddiini nga bawambye Father Deus Ssekabira. Bw'atyo awozezza olutabaalo olw'okuwenja akalulu era ng'abuulidde Katikkiro n'amannya ge gazaatuumibwa mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Kyagulanyi era akinogaanyizza ng'abaana NUP bwe bali abeetegefu okuweereza Obwakabaka.
Oweekitiibwa Katikkiro Mulango batusiima era bantuma erinnya erya Okelo Coach. Mwacholi bantuma Ogengla PM, Abarugwala bantuma Obini, Abanyankole bantuma Musinguzi. Tulina ekigendererwa naddala eri abantu ba Buganda okuzaawo ekitiibwa eky'abantu ba Buganda. Nga situsobola okwogera Katikkiro asoose kukakasa bw'aludde nga munywanyi wa Kyagulanyi era agamba nti baali bamanyiganye kuva dda ng'ono akyali muyimbi. Bwe Kyagulanyi twamanyigana dda. Simulabye kati namumanya nga tannaba nagenda mu byabufuzi ng'akola mirimu gye gya kuyimba era nga tutera nnyo okunyumya. Bw'atyo Katikkiro ategeezezza nti buli muntu yenna ayaniririzibwa emmengo ng'abakulembeze abakubirizza okukulembeza omwoyo gw'obwa Sseruganda era ne bana NUP abasiimye olw'okutambula n'ebbendera y'eggwanga. Awo nno kikulu bw'ojja wano era n'abalala batukyalidde nga mu bwe mukoze ne batutegeeza enteekateeka ze balina ab'NRM bajja oba mwabalaba. Awo nno temutyanga kujja wano ne mwegazaanya. Nze Kabaka yaŋŋamba abantu bonna baanirize kati ffe abakulembeze tukuze omwoyo gw'obwa Sseruganda kubanga ebiruma ow'eggulu bye biruma ow'ebugisu bye biruma ow'ebusoga bye biruma owa Buganda bw'ogenda okubyetegereza. N'olwekyo kirungi nga mmwe abakulembeze abaluubirira okufuga Uganda okutambula n'ebbendera yaffe. Ekintu ekyo nze nkyagala nnyo. Katikkiro ayogedde ku bisobola okuwa abavuganya obuganzi mu Buganda. Era Ssemasonga 5 ezo ze zijjayo amakulu g'ekigambo ebyaffe. Era munnabyabufuzi anaazitambulirako mu bwesimbu y'anaawangula omutima gwa Buganda. Amala byonna avumiridde abakozesa obubi omutimbagano ne gavumenti n'agisaba okukakasa nti eggwanga libeera mu kalulu ak'emirembe era n'avumirira ebikolwa eby'effujjo ebirabwako mu kampeyini z'abeesimbyewo. Kubiriza abavubuka bye boogera ku mitimbagano babyogere n'obuvunaanyizibwa. Oyinza okwogera ekigambo leero ne kikufiiriza obukulu mu myaka 10 oba myaka 20 okuva kati. Leka nkoowole gavumenti okulaba nti tuba n'akalulu ak'emirembe. Emiggo, omukka ogubalagala, amasasi, ebyo tubirekere abalabe abagenda okuzinda Uganda. Abalabe abaagala okuva obaludda wasimanyi gye baagala kuva abagenda okujja wano. Abatuba bennyonnyonya amasasi abava wano abatulumba. Kyagulanyi oluvudde wano atandise kaweefube w'okusagula akalulu mu bitundu bya Lubaga era ng'ono atandikidde Wankulukukku. Kyambadde Shadrack Joshua ne Ssebugenyi Joseph ku KTV Amalindire.